Amawulire ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya. Abasajja bangi baagala kuguma zambiro mu kusasula ebyamaguzi by'abakyala abakakkalabiza mu butale. Bangi basukkiridde n'okubakwata mu ngeri eweeboola ereetaweesa kitiibwa ekimalamu abakyala bangi mu butale amaanyi agakeera okugenda okukola. Bino bifulumiddemu alipoota ya FIDA Dewa Waswa abirina mu bujjuvu. Mukufulumya alipoota eno omumyuka w'omulodi w'ekibuga Kampala Dolini Nyanjula agambye ke kaseera wabeerewo amateeka agagenda okuba nga gakwata abasajja bano abagufudde omuze okuzannyira ku bakyala. Abakyala bano tebabakola byobakola lwakuba bambala bubi, wabula babakola byobakola kubanga abasajja nga bo basalawo ne bagamba abakyala bano tetugenda basaamu kitiibwa, tugenda bembarasinga, so abakyala balina okwambala nga bwe baagala. Catherine Nanzige nga mukozi ate era nga mukulembeze mu katale k'Nakawa ye agamba nti okutogatoga abakyala saako n'ebikolwa ebigwa mu kkowa eryo bibadde byeyongedde nnyo mu butale. Nga tetunaba ku trainingibwa waliwo okutulugunya abakyala kwa maanyi kwegamba nga abasajja okukwata abakazi ku bubina, okwagala okubambula, bano abali emmere nga tebagala kubasasula, mulimu n'abamu abagala okukozesa omukisa ogwo okwagala abakyala olwokubanga tebalina ssente, tebalina kapito. Naye bwe twamaliriza okusoma tweyanjula ewa chairperson era kyamaani yatuwa office bwe tukwasaganyiza ensonga ezo. Lydian Advigo akulira ekitongole ekya FIDA wano mu Uganda agamba nti abakyala bano balina kati obuvunaanyizibwa bw'amaanyi ng'okuyimirizaawo amaka saako n'okusasula school fees w'abaana oluvannyuma lw'okuba nti abaami obuvunaanyizibwa bw'okulabirira awaka babusuulawo dda. Ku lwa BTFM ndiddeyo Waswa wano mu kibuga Kampala. Ebyo ngo bitadde ku mabbali omuyambe wa muwandiisi w'akakiiko k'ebyemirimu n'okuteekerateekera ekibuga wansi w'ekitongole ekya KCCA n'abantu abalala 10 bavunaaniddwa emisango emirala egy'obutujju wali mu kkooti y'omulamuzi Sarah Namusobya ey'e Nabweru. Bano bakwatibwa omwezi oguwedde ku misango egyasooka okubavunaanibwa egy'okukolerera ebyokulwanyisa eby'ettabbo n'amasasi. 11 bano omulamuzi tabaganyiza kubaako kye banyiga ku misango egibavunaaniddwa anti gye basajja nnakkomola egiwulirwa n'okuwozesebwa mu kkooti enkulu yokka. Abasindise ku alimanda eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. Poliisi ekibaala eri ku muyego gw'ababbi b'ammundu abalumbye amaka ga Salapio Kabaterina ekitutu mu ggombolola y'e Kalaama ne baleka nga bamukobye essasi katono limukkiriza ezzira kumwa. Kigambibwa bano bwe bamenye bamutadde ku mudomo gw'emmundu ne bamukanda ssente. Bwe yagezezaako okuwalira basumuludde emmundu kika kya pisito essasi eryamukutte mu kiwato. Kigambibwa bano bakuliise n'obukadde 2. Julius Hakiza Sikamu wa poliisi y'ekitundu ekyetoolodde ennyanja mu Tanzike agambye batandise okuwenja abampembe bano. Eyali omubaka wa Kawempe South mu Parliament Mubaraka Munyagwa ne banne abalala 4 bavunaaniddwa emisango gy'okwekobaana, okuzza omusango n'okusalimbira ku ttaka eritali lyabwe. Bano balabise ku maaso g'omulamuzi wa kkooti ey'e Kajjansi Doreen Kalungi abaweereza ku alimanda okutuusa nga 12 omwezi guno. Basalimbira ku ttaka lya kampuni y'Abamerika ewali emutungo. Uganda ina okusoomozebwa kw'amayumba amatono agasaanidde era agatuukiridde agalina okusulwangamu. Kitegeerekese nti mu kaseera kano amayumba ageetaagibwa okuzibwa mu watwa guno gali obukadde 2.40. Kyatuddwa abakugu mu by'okuzimba abasabye gavumenti okuyita mu kakiiko ka National Building Review okutandika okuwa layisinsi abakugu bazimbe ennyumba nga ez'ebweru w'eggwanga ezizimbiddwa n'embaawo. Tembo James annyonnyodde. Bina mutindo gwa bizimbe byambaawo emitindo gisinga okubaawo kya kugamba ndi omutayimbwa guzimbisa ekizimbe kw'ekitibwina kuba 12 oba gwa 16 oba gwa 12 naye embaawo tezirina building code oba mutindo. So twasooka ne tulawona KCCA nga yeebuuza ekizimbe kye muzimba kinaasobola okwanirira abantu okutuulako. So twafunamu okukeerayo okwo omuntu akwesiga takwesize. So kino ekizimbe twandibadde twakirunginga dda mu omwaka oguwedde naye KCCA yalwawo okutuwa pamiti ekizibu kye tusinza okusanga. Bugabadde agisaawo eno oliko BTFM. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama.